الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على مصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبعد. obulamu bwetagisa okutegeera kati nga era bwebwo obulamu obwali badde buyinza okugamba tubuliko tuteekeddwa okubeera kubanga yali nkola ya mbaka Muhammadi salawatullahi wasalaamu alaihi, kubeera nti embeera bwebangeze era embeera gyayogerako era gyeyogerangako okwagala okutereeza society nga bwefaanana. Era lumu sahaba yajja yali mu khutuba ng'omusana gwaka perekekya, naye bwajja ayimirira mu mulyango aga nti ya rasulallah, omusana kisusse, omusana mungi, ate ffe twagala kulima, ate ebyo twagala okulima byetaaga kubeera nga byetaaga enkuba, kubeera nti ebiriikiriza. N'olwekyo puroguramu tusingako era gwe nannyinizo ez'okutegeera n'okutegeeza omutonzi nannyini nteekateeka kiki ekyokukola. Mbaka n'asoma edduwa naga nti allahumma agithina, allahumma agithina, allahumma agithina, ayi allah tonyesa enkuba. Naye sahaba agamba nti bava Umar agamba nti yava ku masjidi mu jumaawo n'agenda paka wakanga enkuba etonnya, n'etonnya paka ku Friday ejja, era ekizibu ne kijja nga kyekimu kyekyo ekiriwo, era oli yennyini eyajja okuloopa ensonga oba okuloopa obuzibu obuliwo, era n'akomawo era mu kutuba era n'agamba omubaka nti ya rasulallah, ate kati kisusse, ate enkuba etonnya, naye ate obwetaavu bw'okulima weebuli, kubanga tetukyasobola nagenda mu nnimiro. Era ye omubaka musallama n'ateekawo okulagirira, ng'okulagirira okwo kwakulaga kiki, bwetaavu ki obwetaagisa. Era n'agamba nti allahumma hawwil alaina wala alaina, ayi allah enkuba gikole ki, kendeeza enkuba n'ekya. Nabeera sahaba nga gwega omulimo oba nga yeyo enkola gye tuyinza okukoppa ku mubaka Muhammad sallama. Tensonga bwe ziba nga weziri nga ffe baduat okubeera nti nga tugumya abantu betukulembera, nga tugumya abantu batwetoolodde, era kubanga abantu babeera beetaavu okubategeeza kiki ekigenda mu maaso ku ssaawa eyo, era kiki ekyokukola ku ssaawa eyo. Naye kati ku ssaawa zino kyekituufu ekyetaagisa kiri kintu kimu, wa libaasu taqwa dhalika khair, nti ennyambala okugamba tweyambaze, twambale ebyambalo oba twambale ekyambalo ekyokutegeera nti allah waali, tumutye, tuteeke mu nkola. Bwe bwetaavu kati buli, kubanga kituusa akaseera ng'akaseera ako ku ssaawa zino sunna tubadde tuzibala nti sunna eyo sunna busunna. Osanga muno n'omuweereza buweereza salaamu assalaamu alaikum, wa alaikum salaamu, n'osanga muno oyo sikyamuwa na salaamu, ze sikyayagala kumuwa salaamu. N'obeera nga mukwano tetugulina, kubanga bakadde baffe edda ziniraba nga Seeka Burhani nga asituka najja owa mutoowe Seeka Ndugwa ekawempaawo ne bamala akabanga nga banyumya.
era n'asulawo ennaku ze 2 oba lumu nga lunaku lwa kukyalaŋŋana. Kati omulembe gubadde gutuuse nga tewakyali kutegeeragana mu Luganda olw'omukwano mu bulamu bwonna, wabula omuntu okujjako ajja gy'oli ng'azze ng'ekigendererwa oluusi bulamu bulungi, ayagala kasente, naye ng'omukwano guno ogw'omunda teguliiwo. So nga ate okulambulako ku munno n'ogenda n'omukyalira mina sunna, kiri mu sunna ate nnene. Naye kati ku ssaawa zino abantu babadde nga buli muntu tekyali kukyalaŋŋana, era ng'oli musinkana mu kufiirwa oba mu kuziika oba musinkana ku mukolo gwonna oguba guliwo ogubagatta nga kyassaawa dakisaawa emu. Naye wa libaasu ttakuwa dhalika khair, wano wootegeerera nti ekyambalo ky'obusiraamu, ekyambalo ky'okutya Allah kyekisinga obulungi. Kubanga kati tutegeereddemu nti sunna obukulu bwazo tuzitegedde, kyekituufu tuzitegedde. Tekyali muntu kusituka n'ogamba nti kakati ngenze wa mukwano gwange nkyaleyo. Eyo sunna ate nga nkulu, naye waliwo obukendeevu. Kati waliwo embeera eriwo ey'okubeera nti obulwadde, era buli muntu atunulira munne ng'alinga mulabe we. Tekyali muntu kubeera nti okwata munno mu ngalo, so nga ate luli omuntu nga mubadde mubuuzaŋŋana nga ekisembayo kukwata mu ngalo kyekitegeeza nti essanyu liweddeyo. Kati tewakyali kubeera nti omuntu omukwata mu ngalo ku ssaawa zino, era nekisigala nga kituluma olw'ensonga nti libaasu ttakuwa ebitegeeza nti otya Allah kwe kubeera nti okola emirimu emirungi n'oteekako ng'emirimu egyakulalikibwako n'oteekako emirimu egya nawaafil oba egya sunna. Kati egimu ku mirimu egya sunna yembuuzaŋŋana, era kati tewakyali kutegeera nti gundi ambuuzizza ataddeko akaseko, muganda wange ambuuzizza ataddeko akaseko okujjako nga asituddemu katono ku masiki n'omulaba nga ataddeko ka smile, naye ng'ako kokka kya bbeeyi kya bugagga. Kati tukiraba ku ssaawa zino tikyetaaga tubeere nga tukizza, naye ng'enzizaawo wa libaasu ttakuwa dhalika khair. Ekyambalo kye tulina okwambala kati ku ssaawa zino kwe kutegeera nti nannyini buyinza oba omuteesiteesi w'ensi eno waali, tukole ebyetaagisa ye okubeera nti bimusanyusa. Kyekyambalo kye tulina okwambala ku ssaawa zino. Ekyambalo ekyo nga kya bbeeyi. Omuntu obadde ogenda okuziika, tubadde twogera nnyo nti mina sunna okuziika, era nga eri farulu kifaaya, ekitegeeza nti oli asobola okukikumalira. Nga okukikumalira kwe kutya, kwe kubeera nti omuntu asobola okugenda n'aziika mwe ne musigalayo, naye nga obwetaavu bwe mba mulina bwakubeera nti musabira muganda wammwe n'okumulambulako eri gye baba mututte mu makaabi. Naye kati kyafuuse ekyebbeeyi ng'abantu beewaamu ebbanga oba bejjamu ebitiibwa tya abano bebagenda era bano bebasaana okugenda okuziika. Kati ku ssaawa zino okuziika kw'abantu 20. Tujjukiriramu mu kuziika kw'abantu 20, tujjukiriramu nti kyamuwendo nnyo okuziika munno, kyamuwendo nnyo okuziika munno, era ng'oteekeddwa okubeera nti omuziika.
kubanga ebikolebwa ku mufu weebiri. Mulimu gasuluhu, okumunaaza, nembeera mukafunuhu, okumuzinga, ekyo kikukwatako. Naye katutegeera bulungi nnyo nti okunaaza omuntu kya bbeeyi. Wakati omuntu abadde asobola okugamba nti akati gundi njagala onnaalizeeko, oba njagala kunnaalizaako, oba jangu onaaze kitaawo, oba jangu onaaze maamawo, oba mukulu wo, oba muganda wuuno yafudde ba mwana wo, n'okitwala nga si kya bbeeyi. Era n'otuuka n'okugamba nti agundi amunaaze, nze sijja kunaaza siina. Naye kati bakugamba nti toteekeddwa kumunaaza okuggyako ng'okoze bino wammanga kino na kino na kino na kino. Oba toteekeddwa kumunaaza. Abantu abalina okunaaza omuntu oyo beeyawulidde era ne babaleeta kati bano balina okunaaza omuntu oyo ate n'obasasulira. Naye nga gwanaaza obadde ofuna empeera zo luli naye ng'okigayaalirira tokitaddeeko bwongo. Kati ku ssaawa zino okukwata ku muntu ogambe nti omunaaza waliwo okwetegereza ennyo n'okwetegeka ennyo ng'ogenda okunaaza omuntu oyo, nga kireeta munda ekigamba nti omuntu obanga obadde ogenda kumunaaza obanga obadde ogenda kunaaza muntu wo okuteekayo ebirowoozo ebingi ennyo Omutonzi yabadde atwagaza mu mbeera eno gye tulimu eya Covid. Okuteekayo ebirowoozo ebingi ennyo mu kunaaza kwe kubeera nti olabye omuntu ono nga yeetaaga okunaaza era nga aliko n'abantu abalina okubeera nti beetaaga okubeera nti bamunaaza mukyo okukuuma ebyama bye. Kubanga omuntu bw'aba ng'afa ayina embeera emuvaamu oba emuyitamu nga yeetaaga ogikuuma, era nabana aba bamunaazizza okubeera nti bantu bansa bamizi tebagenda kwogera byama bye. Kati kaseera kano era kyetufunamu tumanya nti abantu abo ab'emmizi, abantu abo abanaaza, era kati kaseera kano katujjukiza mu biseera bino ebya Covid oba ebya Corona, kubanga bo obulwadde weebuli era butta abantu. Wabula ffe kyetujjukiramu walibaasu taqwa dhalika khair, kwe kujjukira nga muganda we abadde amaze okufa noga ti muganda wange simunaazizza nako, bantu balala bamunaazizza, bw'anaabanga alina embeera eyamuyiseemu banaagikuuma, ensi ezo zinaabeera zitya. Kakati nga gwe omukkiriza ekyo kyotunuuliramu nti muganda wange simunaazizzaako, kubanga buli lwonaaza muganda wo omujjukira nga mulamu, n'omujjukira nga yalwala nga mulwadde, n'omujjukira nga afudde. Awo n'olyoka oyambala libaasu taqwa, okutegeera nti Allah waali wa buyinza, kubanga ekigambo kiyitibwa kufa kitujjukiza alladhi khalaqa almauta walhayata liyabuluwakum ayyukum ahsana amala, kitujjukiza era nekituwa okubeera nti tuvuganya okukola emirimu emirungi. Kati ate ku ssaawa zino okitunuulira ng'era omuntu bw'anaakaayana nagati muganda wange simunaazizza nako, muganda wange yafudde, naye wadde okumuzinga wadde okumusitulako nga bagenda okumuziika kyabbeeyi, kubanga bye bikolebwa ku mufu n'ofuna empeera ezijjudde qiraat. Naye walibaasu taqwa dhalika khair, tugoberere ku ssaawa zino, tugoberere embeera gye tulimu, abantu okubeera nti omuntu aba afudde n'otamunaazaako ng'ate obadde oyagala okumunaaza. Nze njagala nnyo omuntu ng'abadde mukwano gwange mwana wattu, okubeera nti omukwano ogwo ngumalira mu kubeera nti mukolako emikolo, bw'abanga yansoose okufa mukolako emikolo egy'eddiini, era ng'ekigendererwa kyange kwambaza mutima gwange oba mubiri gwange
kyambalo kyakubeera nti ntegeere yategeka ensi eno mbeere nga nnyina emirimu gyenkola nga kyakumutya era mutye, n'okukakasa nti okufa weekuli, era n'okukakasa tiwaliwo aliko bbanga nti yalina kumala bbanga bweriti. Kati walibaasu takuwa dhalika khair. Kati ku ssaawa zino obwetaavu weebuli, sunna tuzirabye era tuziraba ezikolebwa nga tubadde tuzinyooma. Kati ku ssaawa zino ogyegomba ogikole naye nga tokyagisobola gikola ku muganda wo aba afudde. Muganda wo okumuziika kya bbeeyi oba okumuzinga kya bbeeyi, kubanga malayika zijja nga zizze n'essanda ne kajjeneza. Fayakuudani mudda basarika, nezituula amaaso go gaba gakoma gwe aba agenda okufa, omwoyo gwe genda okujjamu, malayika nga zigenda malakul mauti nejjamu omwoyo guno negukwasa ziri malayika ne bazinga. Kati naawe ku ssaawa zino muganda wo abeera afudde, kitaawe afudde, maama we afudde, mukwana gwe afudde, tosobola kumuzinga. Ng'ekyo Mutonzi azza wa jalla akwagazaamu ki? Liyabuluwakum ayyukum ahsana amala. Era enfa yagikyusizza naye ng'ekigendererwa liyabuluwakum ayyukum ahsana amala, mutereeze, tutereeze, twesootinge, twambale ekyambalo ky'okutya Allah, tubeerenga buli muntu omulimo gwakola omanya nti omulimo guno gwenkola Mutonzi azza wa jalla gwetaagisa okubeera nti ngenda kugulipootinga eri Omutonzi azza wa jalla. Kyava aleeta okufa okwa bagtatan, okwokubeera nti tufa kibwatukira. Kati omuntu ne bwaba nga tafudde covid era enfa yakyuse, omuntu abeera nga alabikako akawungeezi naweza ne bugenda okwera ku makya nga mwabadde naye ku ishaa'i, ne mugenda okera ku makya nga bagamba nti fulaani yafudde. Ekyo kijjawo lwa nsonga nti omulamwa gw'okubeera nti Omutonzi ateekawo okufa liyabuluwana oba liyabuluwakum ayyukum ahsana amala. Obwononefu bususse, dhahara alfasadi fi lbarri walbahari. Abamu abakyala baagala bakyala bannaabwe bebabawasa, abaami bawasa baami bannaabwe, bibyo ekiriwo. Rubawi riba efuuse riba, nkuwa emitwalo 2 nkwongeremu, byonna ebyo bwe biti ebyo. Obwenzi ne bufuuka obwenzi, obwenzi ne bufuuka obwenzi, okutemerera, obubbi ne kibeera nga ensi bwetyo bwefaanagana. Kati Omutonzi n'ateekawo ekituzza engulu, n'ateekawo ekituzza engulu, kwe kuleeta okufa kuno okwa ku ssaawa zino, okufa okwo nga kwa Covid-19. Sunna twali twazirabira nga twazivaako nga twazinafuya, abantu bagenda okuziika, oba abantu tebakyafa ku bantu baabwe. Abantu tebakyafa ku bantu baabwe bafudde. Oli omusanga nga muganda we afudde, kitaawe afudde, tayagala kumunaaza. Okuzinga ne kutuuka, tayagala kuzinga mufuwe. Okumusitula babeera eri omuntu n'abeera n'afunya ku lugoye n'asiba n'ekinyu n'engoye nezikyuka nti olwayo twambala lwa bbulaaka kubanga tufiiriddwa. Oli mu kukungubaga oba oli mu kuloopa n'okunyweza okugamba nti aa eyasse omuntu wange yankoze bubi nnyo, naye ng'entuuko ze zaatuuse. Ne tulemererwa okutegeera sunna ey'okubeera nti omuntu abanga afudde gwe nannyini ye gwoba nga gwe tasitahiku, nga gwe kikwatako okubeera nti omunaaza, bikwata ku gwe, n'okutegeera nti anaazibwa era ani amunaazizza. Okumuzinga gwe nannyini mufu yakwata owakola ki, owalaba oba waluma
naye gwe nannyini nfu gw'oteekeddwa okutegeera ani azingiddwa batazingiddwa. Gwe nannyini nfu okumusitula baali badde abaana nga kitaawe waabwe afudde, ng'abaana bano be basitula kitaabwe bagende bamuteekeyo mu kabbuli eri. Ezo zonna sunna twazivaako. Abaana mu kifo ky'okubeera nti babeera mu kubeera nti batunuulira kitaabwe afudde oba taata w'omwana, tuteekawo butebe nga tutandika kukuba tiketi, kusolooza, muwandiike oyo bannaye sente, ani aleese sente ez'amabugo, ate nga n'amabugo bwe tugenda okugakwata tetugateeka mu kifo kyennyini kye tuteekeddwa okugateekamu. Banga osanga waka ng'abaana afudde alese abaana nga basoma, afudde alese abaana alese nnamwandu nga waali obwetaavu we buli, ate bano abazze ne babeera nga basolozezza amabugo nga kwali badde nga okubagiza, ne batandika kubuuza muceere we guli, banaye twewoza omuceere ekiro 2, banaye twewoza omuceere ekiro 3 abantu balye. Ne wabeerawo obulyaza amaanyi obuli wakati awo, ne tulabira sunna, ne tulabira enkola y'omubaka Muhammadi salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Kati ku ssaawa zino aleese obulwadde oba aleese okutukanga tuddeyo ku mulamwa, naye omulamwa nga gwe gutya kwe kubeera nti abantu babeera batono nnyo ababa bagenda okuziika, oluusi n'omufu ne bamubajjako. Tukitegeera kati ng'abantu bonna baba basigadde mu maka gaabwe, abalala basigadde owaka nga wabanga waliwo olugendo, nga basigadde owaka nga tebagenze mu kwegatta mu kuziika eri kiraato eri, wadde bagifuna nga nniya yaabwe ennungi. Naye kiruma nnyo okubeera nti omuganda wo tomuwerekeddeeko, era ebigambo byogerwa, yabula bubuzi, waakiri twali badde tumuziikako naye n'atubulako, katuli myaka 4 tuli myaka 2, lwaki yabula naye twali badde tumuziikako. Olw'okuba nti okuziika kuno farudhu kifaaya, oyagala waakiri wabeerewo abantu abaali badde balina kubeera nti bakumalira mu kuziika, naye tebakumalira mu kuziika gwe wennyini ogamba nti nze naali badde kwabo abamalira bannange okubeera nti baziika. Kati omutonzi azza wa jalla kwe kuleeta obulwadde nga kyatwagaza kiri ekintu kimu, libaasu taqwa. Ayagala libaasu taqwa dhalika khair, libaasu taqwa dhalika khair, nga okubeera nti tumutegeera n'okweddamu n'okubeera nti twekolamu kugamba twerivisinga buli muntu yeebalemu, tudde ku mulamwa, obulwadde abujjewo. Bakadde baffe be baatuukanga mu mbeera efaanagana bwe bati, bawanikanga mikono, era nga guno mulanga ngukubira bayimaamu yonna gye muli, abantu bammwe mutuukiridde, abantu bammwe mutuukiridde, oba abasobola okubeera nti basaalako, kyali badde kirungi nnyo okubeera nti tuwanjagira omutonzi azza wa jalla n'abantu okubagamba bave mu mpisa embi, buli muntu amanye empisa embi gyakola ng'anyiza omutonzi azza wa jalla. Kati sunna tugenda tuzitegeera butegeezi. Oli bw'asigala oluusi asanyuka ng'asigadde nga tagenze kuziika, naye ati kati wakyali asigala n'asanyuka, wabula agamba n'aligenze n'embeera nga nziika ku muganda wange oyo oba ku mwannyinaze oba ku taata. Kati sunna tuziraba nti nkulu nnyo. Newabeerawo sunna y'okulya ey'okuŋŋaana ne mulya ku kijjulo, essunna eyo yavuddewo. Era kati ku ssaawa zino lwe tugiraba nti ebadde ya bbeeyi. Ku ssaawa zino lwe tukiraba ti omuntu bw'abanga akulisize ku kijjulo kiina omukwano gwe kireeta. Kati ku ssaawa zino buli muntu ali wakawwe era abeera wakawwe, naye ng'ekigendererwa kyakubeera nti ate kino ekikolebwa kyekisingako obulungi. Obutakuŋŋaana, wala taktulu anfusakum, togamba teweteekangamu omugwa
oli yaŋŋambye tialina amaka ge yakyalamu sijja kumwogera haji naye batuukawo nga bagenza okuziika abantu bonna abavaayo bonna abasinga obungi omu yafudde n'okufa abasinga obungi bavaayo nga balwadde n'olwekyo wala taktulu anfusakum tobeera nga weteekamu omugwa ofe kati sunna ez'okugenda mu masajidi okusaala n'ogenda mu muzikiti osaale ezo nazo zayimiridde era kati ku ssaawa zino obwetaavu bw'emizikiti wetubutegeera kubanga Zakariya obwetaavu bw'omuzikiti yabutulaga yatuwako sampling tonzi nga amutulaga biki ebyaliwo ku Zakariya yagenda mu mihrabi n'asanga nga mwana wa mwannyina yusalli fil mihrabi ng'asaala ali mu mihrabi asaala kiro buli ekiro gamba buli agenda yamusanga asaala era namusanga n'ebyokulya n'atuuka n'omubuuza nti anna laki hadha bino obijjawa namugaa nti huwa min indillah ebyo biva eri omutonzi azza wajalla naye ekizibu kye kyeyali alina ekizibu kyali kyakubeera nti afuna omwana yegomba omwana ono Maryamu bwamala okumwegomba naye n'abeera nga yegomba okubeera nti afuna omwana nga kyekizibu kyalina tubadde tulina ebizibu naye nga tetumanyi waje tuyinza kubiroopera era nga tetumanyi nyumba zigenda kutuyamba kubeera nti tuloopa ebizibu byaffe omutonzi atutaggulule mu mbeera gye tulimu naye ng'ate ye nannyini buyinza yateekawo ennyumba eyitibwa almasjidu omuzikiti buli muntu abadde alina omuzikiti wabeera ku kyalo kye era buli muntu abadde alina omuzikiti wasaalira ku mulimo gwe ng'omuzikiti ogwo omulamwa gwagwo kumaliriza bizibu by'abantu abali mu kitundu ekyo kyava omutonzi ateekawo ebizibu ennyumba eyo ebeere nga ekola omulimu ogwo naye kati kaseera katuuse okulaba nti omuzikiti kya bbeeyi gye tuli era kikulu nnyo gye tuli tetukyasobola kusituka n'ogenda osaale mu muzikiti kubanga gwaggwaddwa olw'ensonga nti ate ojja kgendayo ate ng'obeere nga yeetaddemu omugwa singa obulwadde bunakukwatirayo katukiraba nti omuntu okusituka n'ogenda n'osaala essalayo mu muzikiti luli obadde okigayalirira ng'olaba kintu kya wansi obadde okigayalirira kati nze essala bwenkisaalira waka etuuka obadde okigayalirira okubeera nti ogenda mu muzikiti osaalira esunna nga Zakariya bwe yakola kuba ye Zakariya yazuukuka kiro n'alajjanira omutonzi azza wajalla yayogera ebigambo bitono nnyo bitono naye nga byamakulu nakati mutonzi wange nze mbutuufu akabanga kendimu kati ku ssaawa zino tondeka nga ndi farudan nga nsigaddewo famire egenda kutukawo bayatunulira buzibu bwa famire eye ne famire ya Yakobo famire egenda kutukawo naye kano embeera gye tulimu yakubeera nti famire buli muntu aba yayetaaga ebeere expansion ebeere nga nasiro lulyolwe nga lugenda ludiriŋŋana lugenda luwanvuwa tegende nti oyo mwana we oyo muzzukulu we oyo muzzukulu wa mwana we kiyamba era kisanyusa omutima gw'omuntu n'abantu okwogerako nti abaana bagundi abo batabani abazzukulu ba Semakula ekyo ne kitegeerekeka naye ya Zakariya bwe yakiraba nga kifaanagana bwe kityo ng'ensi eringa katugambe nti eringa ng'agenda kusigala nga tayogerwa kugamba nga tayinaawo kyonna kitegeeza nti Zakariya ne Yakubu weebali n'agenda mu mihrabi n'agenda mu musalla n'agenda mu muzikiti ng'ekitumututte mu masjidi kwe kubeera nti aloopa ekizibu kye era n'akiroopa tonzi n'amuwa omwana nga ismuhu Yahya ng'erinnya lye ye Yahya n'amufuula omuntu ow'ensa
naye ngaekyakikoledde mu muzikiti. Kati tubadde tetumanyi mugaso gwa muzikiti. Bwe mutuuka muli ne muyomba, bwe mutuuka muli ne mulangirigana, bwe mutuuka muli buli muntu agamba nti nze nsinga ono. Buli mutuuka muli buli muntu alina kyayagalamu, sente, buli muntu alaga nyina gaggawalira wano, ne tutamanya bulungi bwa muzikiti ti omuzikiti guli bwe guti. Kati akaseera omutonzi azza wa jalla atuwadde challenge, naye nga challenge ayagala walibaasu taqwa dhalika khair. Twambale ku kyambalo eky'abantu abaatukulembera, nti bwe tufuna chance nga tumaze ogisaba omutonzi azza wa jalla n'atuddiza emizikiti nga bwe tubale tugirina, tusale amagezi emizikiti egyo tugikozese ebyetaagisa. Tusale amagezi emizikiti egyo tugikozese obwetaavu bwagyo oba omulama gwagyo. Tuleme kubeera nga emizikiti gisigala nga giri nga tugitwala nga egitalina makulu. Tulina ebizibu, tulina buli muntu alina ebizibu mu maka ge, mu famire, mu ggwanga, mu bulamu wonna buli muntu, naye nga byetaagisa kutereeza. Walibaasu taqwa dhalika khair. Ekiyambalo ekyokutya Allah kyekisinga obulungi azza wa jalla mu buli nsonga yonna. Omuto asaasire omukulu, ate n'omukulu asaasire omuto. Buli muntu abeerenga omugagga asaasire omwavu, n'omwavu oleme kuteeka mutima mubi ku mugagga. Omukulembeze obeerenga osaasira bootwala, ne bootwala nabo babeerenga bakusaasira. Omuyivu saasira atali, saate noono atali, naawe saasira omuyivu, olabe ensi etambule mutonzi bwatu bwajagala. Naye walibaasu taqwa dhalika khair. Kati bingi nnyo byetulaba nga bikulu nnyo, tokyasobola kugamba nti kangende wagundi nkyalo okujjako nga gufuuka nga buli muntu alinga ayina obulabe ku munne. Buli muntu alinga alina obulabe ku munne, naye nga kyetaagisa tutereeze, kyetaagisa tumanye nti ensi eno gye tulimu tuli baddu, naye waliwo mukama waffe Allah kyayagala kyagikola. Yaleese obulwadde bwe yabuleese ng'ekigendererwa mu kyo ayagala abantu abamutegeera nti obulwadde buba buvudde gyali. Kyava tugamba atya agati walanabuluwannakum bishay min alkhawf waljui wanaqsi min alamwali walanfusi wathamarat wabashiri sabirin alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kano kaseera kakukakasa nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Byonna entambula y'ebintu nga bitambula, entambula y'ebintu nga bwe bitambula, tewakyaliwo mugezi, tewakyaliwo mugagga, tewakyaliwo muyivu, ffenna tuli kyekimu. Tumanye nti ebyo byonna nga bitambula, ensonga ziba zivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala yenteekateeka ye. N'olwekyo abaana baffe bavudde ku ssomero, era kati buli muntu yategerekese bulungi nnyo bw'alina okulabirira omwana we. Abaana tubakwata n'ogamba omusomesa nti ako bwe kaba kakoze n'eddalu kakube kalina eddalu lingi nnyo naye okakubamu ku mbooku. Ate abamu n'otwala omwana ku ssomero ne baagala okubanga abamunenya oba okumupanishingamu katono, era n'ogenda n'okola olutalo ku ssomero. Omwana wange nze mumanyi nga atalina buzibu. Essomero tulikwata ne tukwasa abaana, ne tukwata abaana n'ab'emyaka 3 oba 3 ena, ne tubakwata ne tubawa amasomero babeerenga abaana abo babatugunjulira. Naye kati akaseera kakuyiga nakutegeera nti omwana wo ng'omuzadde omukyala okwatibwako okubeera nti olina okukuza omwana kuruhan ala kuruhi,
mutendera kumutendera. Omwana takula gy'oli, mutendera kumutendera. Omwana bw'omala okumuzaala manya nti ate olina omumutegeka enteekateeka ennungi eryo eribeera essomero erisembayo okubeera nti ddungi. Omwana empisa zino zakwata nga agenze nasinkana banne bali 1500 800. Empisa ezo zakwata sizo oba omubalirako, omwana mubalire ku mpisa zo. Kyovola nti omukyala bwe tubanga tubadde tumuwasa tutunuulira empisa ze, naddala empisa ez'eddiini. Walibaasu ttaqwa dhalika khairu. Ekyambalo kino ekyokutya Allah ye ng'omukyala kyaba alina mu famire ye oba owaka amaka mwava ye kennyini eddiini gyaba alina ekyambalo ekyokutya Allah ekyo kyetutunuulira. Kitegeeza nti abaana be bakuŋŋaana, buli mwana akuŋŋaana n'empisa ze, naye waliwo omulamu ogwetaagisa ku ssaawa zino. Edda abaana baalukanga emikeeka, abaana abawala baalukanga ebibbo, abaana abawala. Ate era nga kati ku ssaawa zino si kyensuubira, wabula kyentegeeza nti ebibbo bikyakola, era kyentegeeza nti emikeeka gikyakola, era bingi nnyo ebikolebwa nga bikolebwa abaana abawala abo okubayigiriza okufumba. Kubanga kati omulimu egimu ku mirimu gye tulina muno egy'abakyala mu bibuga buli wamu watambulira kwe kubeera nti abakyala bajjudde nnyo mawoteeri. Era enso mu kusooka ng'okufumba tekwalinga kwa bbeeyi, tekwalinga kulungi, ng'omuntu abanga abadde agenze mutande afumba mmere nga kibeera kiringa ekyowansi. Naye kati ate mulimu gwa bbeeyi gwategerekese nti abantu beetaaga saavisi. Emirimu egya saavisi gyetaaga ogikola kati ku ssaawa zino. Tugiyigiriza abaana baffe bave buto nga tebalina nsonyi mu kunoonya kigenda kubayimirizaawo, nga tebalina nsonyi mu kunoonya kigenda kubayimirizaawo. Mustafa sallallahu alaihi wasallam Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yava buto ng'aweereza, era mu buvubuka bwe oba katugambe mu kubanga akula mu buvubuka bwe yatandika na kubeera nti alunda, era ng'alunda embuzi z'abantu. Kyakitegeeza nti ate nga yewe bbeeyi, okumanya wa bbeeyi ne bwe tuba tumwogerako wano amwogeddeko gw'ofunamu tonzi yamuteekawo ng'amwogerako gw'ofuna empeera. Obeera obeera wa bbeeyi ng'oyogedde ku muntu ow'ebbeeyi. Naye yatandika okubeera nti atandika okukola nga muto. Kitegeeza nti tufunawo ekintu kimu kyakubeera nti omutonzi bw'abanga ategeka omuntu, tulina okubeera nga tufuna sampling nga tugijja ku mubaka Muhammadi salawatullahi wasalaamu alayhi. Era namuga nti alamu yajidika yatiman fa awa, okumusanga nga mulekwa n'amwola, ebyo byonna bye yagenda ayitamu. Omwana abaana tubatwaleko, abaana beetaaga okubeera nti tugamba tubayigiriza empisa ez'abantu oba ez'obuntu, okubeera nti tabeera buli ssaawa nga ali mu kwekuza, nze ndi wa bbeeyi, taata alina ssente. Kireeta amaka agatali malungi, kireeta amaka n'abaana okubeera nti taribiya si nnungi. Genda wane China oba Bangkok, Thailand, Malaysia, Indonesia, ensi ezaawe eza faist, bo bategeka abantu babwe naddala abaana abo abawala abakyala, obasanga nga ruumu erimu abantu nga 100 oba 200 nga bali ku byala ne batunga. Bamala okutunga engoye nga fe tugenda ne cash money nga tuzigula nga tuzireeta wano nga tufuuka abagagga. Ate nabeeri bafuuka abagagga olw'okuba nti tebanyooma mirimu, era emirimu bagitandika bukyali. Naye gwe oyagala nnyo omwana omuyigirize, omusomese afune digiri, naye nga digiri gy'omusomesezza omubuuza nti olina ki ky'osobola okutandikawo nga takirina. Kati osanga omutonzi azza wa jalla atuwadde entandikwa ennungi ti abaana tubayigirize emirimu egy'emikono basobole okubeera nti basobola okweyimirizaawo. Abaana basobole okubeera nti basobola okweyimirizaawo, era nga bwe tunakikola kyekigenda okuyamba. Njagala otunule mu famire y'owalala olabe ti abaffe abaana bonna oba abantu bonna abali obulungi batandika batya era bayimiridde batya.
kati kaseera kakubeera nti omwana omuyigiriza okutunga, kaseera kakubeera nti omwana omuyigiriza okufumba emmere. Bagifumba batya? Abantu bazzeeyo ku nfumba eya bulijjo eyedda, nga bwebafumba emmere gye bayita emmere eŋŋanda obakasitoma tebavaawo awo. Fe twagala emmere etali nsiike, twagala emmere nga enva si nsiike, twagala emmere enfumbe eyaffe eya bulijjo, kubanga bakizudde ti emmere eyo yerimu omulamwa eba esigadde ku origin. Abaana baffe tubayigiriza emirimu egyo nga tubalaga nti emirimu egyo gisobola okuvaamu ssente, omuntu n'abeera ng'ali bulungi. Osanga omwana ng'akoze woteeri naye ng'agitandika buto, amagezi abaana bagayina. Osanga omwana ng'asobola okukanika, kubanga intaneti ebintu byonna ebiri. Essimu yazze ate ng'essimu eriko buli kimu kyonna, osobola okugogolinga n'ofuna ebintu by'oyagala ku ssimu kuli. Era kabeere bya bizinesi, ojja kubeera awo okankane obeere, naye kati omulembe gwakyuse, osobola okwogera ne munno ng'ali China n'omubuulira by'oyinza okukola era nebiki ebiri China. Osobola n'okwogera ne munno ng'ali Masaka oba ali Jinja, ne mubeera nga musobola okwogeraganya ku byenfuna byammwe nga biba nga byabadde bya bizinesi. Abaana tutambule nabo lwe tujja okubeera nga tusobola okutambula obulungi, kubanga kyekituufu Lukumaani tumuggyako empisa ennungi ze zitya. Empisa ennungi kyeyayagala kutambula ng'ali yekka, nga bwe yatambula ng'amanyi omutonzi, era nga bwe yatambula nga talina lunkulu olwa buli kimu kyonna, nga teyeemanya. Kubanga okwemanya kutta bingi. Omuntu eyeemanya takola, ate omuntu alina olunkulu takola, kubanga buli mulimu gonna aba agunyooma, ate buli mulimu gonna aba agulinako olunkulu agagwe sijja kugukola, ayawula emirimu. Naye bwe yali annyonnyola omwana we yamuga nti omulimu gwonna, yeringa amutegeeza nti omulimu gwonna bwe gubanga guzze osobola okubeera nti ogukola, kubanga buli lwokola omulimu ogwo nga tegulina nga togutadde mulunkulu wadde okwemanya wadde kiki, era bwe gujja otegeera ani agukuwadde, n'oyambala ekyambalo ky'obukkiriza, n'obeera ng'omulimu ogwo osobola n'okuguwaamu zaka, osobola okuguwaamu sadaka egy'emirimu gye tuyinza okukola kati ku ssaawa zino. N'abaana baffe tubeere nga abaana tubayigiriza TV tuzibannyonnyole, ebeerawo waka naye TV ginnyonnyola omwana owaka. Omwana abeere ng'alina omulimu gw'asobola okubeera nti asobola okugukola owaka ne guyamba. Simula ku nnyumba, okubeera nti asimula ku lubalaza, okwoza ebintu, okufumba emmere, ebyo byetaagisa. Naye nga waliwo ate n'emirimu emirala omwana gy'asobola okubeera nti akola. Wakati abantu osobola okubeera nti beba butungula okubusiba nga tebabusiba bwe bati. Obwo bwe bulamu bw'omuntu omwana bw'alina okutambuliramu. Naye Omutonzi azza wa jalla kyatwagaza mu biseera bino ebizibu ebya Covid-19, obulwadde Omutonzi yabuleese ng'atwagaza kubeera nti tukyuka, kubanga idha khasalat adh-dhunubu wal ma'asi fa innaha tahillu al-amradi. Obwononefu bususse mu nsi, obujeemu bususse mu nsi, kwekuza buli kimu kyonna ekyo kiggulawo oluggi, ng'oluggi olwo oluggulibwawo lwakubeera nti endwadde zijja kujja nga tetuzinaako kontulo, nga tosobola kuggalawo ng'obulwadde buzze. Era n'abasawo nabo bajje nga tebasobola kubeera nti basobola okutegeera obulwadde bwo okubujjawo. Era kati ku ssaawa zino otulaba nga buli muntu ayaayaana, naye ng'okuyaayaana ke tuliko kwetaagisa kintu kimu, libaasu ttakuwa. Mutonzi kyatwagaza kubanga zalika khair. Oba ofudde ng'ovudde mu nsi kyetaaga libaasu ttakuwa. Mutonzi akutwale ng'olina ekyambalo ky'obusiraamu, ekyambalo ky'obukkiriza, obadde okola emirimu emirungi, osaasira banno basonyiwa, obadde okola emirimu emirungi, osaala osiiba, obadde okola emirimu emirungi, sente oziina zaka ziweeyo ku banno, obadde okola emirimu mirungi, totemerera, towaayiriza, tokola ki, obadde okola emirimu emirungi. Ebyo Mutonzi byatwagaza kubanga omulembe gwabadde gukyuse,
n'aleeta embeera eno etuzzeeyo tufune libaasu takuwa olw'ensonga nti okufa abantu koolaba bafa omutonzi atwagaza ki liyabuluwana oba liyabuluwakum ayyukum ahsana amala atugezese atwagalamu tubeere nga ani anaasinga okubeera nti akola emirimu emirungi twambale ku kyambalo ekyokutya Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okubeera nga tusisinkana omutonzi wakati okufa tekukyaliko okugeraageranya abantu bafa kati sampling tugirina omuntu mbeera naye ekiro kumakya nabukeera kumakya nga agenze yambalako ku kyambalo kyokutya Allah ozukkeko ekiro onyonyole omutonzi omugambe nti obulwadde buzze mutonzi waffe ate gwe olina obuyinza butugjeeko siibako ennaku ezannawaafe eza sunna buli mulimu omuntu gwabadde akola nga mukyamu guteeke ku mabbali ensi tugifuule nga nsi nnungi tusabe omutonzi azza wajalla kubanga kyatwagala atugamba nti waidha salaka ibadi anni fainni kharib ujibu da'wata da'i idha dayani munsabe nja kubawa nabagambe nti yali Zakariya yasaba omutonzi azza wajalla ekizibu kye yali ayina nekigenda nekivaawo naye yakikolera mu masijidi naye omutonzi atuggyeko emizikiti twakakitegeera kati kusaba nti emizikiti gyali giyina vvalu gye tuli era bangi nnyo tetwagirooperamu bizibu byaffe twagendanga mu bugwenzi ng'omanya nti ngenza okusaala kiwedde naye ebizibu ng'obiroopera walala mulembe gwa kubeera nti ku ssaawa zino tonzi atujjukiza kati atujjukiza ekyafaayo kya nabbi Yakubu nabbi Ayubu emyaka 18 gye yamalanga mulwadde ng'obulwadde bumuluma envunyu ne zifuuka envunyu nga zimuvaamu nga baanika mwanike n'agenda okubanga kumwanikako bwanisi mukyala we n'akola omulimu ogw'ebbeeyi ng'anoonya ekyokulya era mu bulumi obusembayo kati obulumi obwo bwe tuba tutunuuligana kati ku ssaawa zino kyoyinza okubanga gw'olina naye nga banno tebalina osobola okugula akawunga ekkiro 2 n'ogaweereza munno n'afuna ekyokulya kati ke kaseera kano omutonzi kyatwagaza libaasu takuwa dhalika khairu twambale ku kyambalo ekyebbeeyi nga kyambalo kyakutya Allah subhanahu wa ta'ala tukole ku mirimu egyeyawulidde naye omukyala yakola omulimu gwali gwa bbeeyi nnyo n'atuuka n'okubeera nti atunda ekitundu naye nga Ayubu gwakikolera yali musajja mugagga ate nga nabbi wa Allah mugagga alina famire era abakyala ng'alina abaana bonna abaana ne bafa n'abakyala n'asigawo omukyala omu n'obwannabbi n'alwala emyaka 18 ng'ali awo bafulumya mufulumye naye omukyala tumufunako ekyebbeeyi wadde waaliwo ensonga mu makkati awo era omutonzi yamuddiramu nti yatuuka okutunda ekituttwa ky'enviiri Ayubu abeere ng'afuna ekyokulya n'akitwala emmere agiwa Ayubu mu mutima gwe ne gwekanga naga ti mutuufu emmere eno erabika olwaliro nga bulijjo jejja siye bulijjo gy'oleese sijja kugirya kyanagandi lye emmere paka Ayubu bwe yagirya ate n'agenda atunde ekirala Ayubu n'agaana okugirya naye mu lubereberye waaliwo era mulimu era ekyokuyiga nti Ayubu okugaana okulya emmere kati tekiri kutegeeza nti ku ssaawa zino olw'okubeera embeera ya buzibu genda onoonye ebyokulya ng'obinoonya mu haramu kati akaseera kano ku ssaawa zino kyennyume kye tulina okukola libaasu takuwa kyekyambalo ky'okutya Allah noonya ebyokulya ng'ebyokulya biri mu halaali nga birungi ebyokulya kubanga Ayubu yali bubi naye ate n'agaana okubeera nti alya ebyokulya ebya haramu naye omukyala bw'ajja ate omulundi ogwokubiri ng'atunze ekituttwa ky'enviiri ekyokubiri Ayubu n'agaanya ddala ngati mutuufu sijja kubirya kubanga ti bano neekengedde sibitegeera bino bw'amala okubeera nti agaana
omukyala n'abikula ku mutwe nga yatunze enviiri ze. Ayubu n'atunuulira embeera nga bwefaanagana, ngera kati boolaba nti omusajja omusanga nga amaka, nze omukyali n'omuyaŋŋamba nti amaka gonna okugjako ye yali wano, naye waabwe amaka gonna famire yonna yaggwawo ng'efudde obulwadde bwa Covid-19. Kati ne Ayubu atunuulira omukyala nga bizibu ebigenda okubeerawo, okuba nti atuuse okubeera nti atunda enviiri ze eri abaana abagagga, eri abantu abagagga basobole okubeera nti balya, naye nga omusingi oba nga ekikulu nti ye abeere ng'alya. N'avunnama naga nti rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ayi Allah, ntuuse ku kisenge, ate gwe okusaasira, gwe osembayo mu basaasizi bonna, osaasira abakwagala n'abatakwagala, n'osaasira abakutya n'abatakutya, n'osaasira omugagga n'osaasira n'omwavu, n'osaasira omukulembeze ne gwakulembera, n'osaasira omuyivu n'atali muyivu, n'osaasira buli omu n'omulema, n'obasaasira wa anta arhamur rahimin. Mutonzi n'amugamba, malayika n'amusindikira ekitonde, ng'ekitonde ekize kumuyigiriza ngeri gy'ayinza okujja kuba nti yejjanjaba. Mutonzi n'amulagira anirkudhu birijlika hadha mugtasal mbaridi wa sharab. Siita ekigere kino ogyewo amazzi ag'okunywa n'amazzi ag'okunaaba. Ayubu n'akikola, n'amala okukikola omutonzi n'amuddiza n'engoye. Era mukyala waaba agenza okunoonya ekyokulya n'amusanga nga atudde awo, n'amuga nti ate gwe njagala noonya muntu wange, mulwadde wange gwe nnoonya. N'amuga nti ana yenze, n'amuga leka kunnimba, oli tasobola kubeera nga gwe. N'olwekyo kano akabanga bakulembeze mutugambeko, tuwanike ku mikono buli muntu waali makaage, lyeddagala kati erisobola okubeera nti litaggulula obulwadde n'embeera, kati omuntu gy'aba embeera eriwo nga baganda baffe oba bakadde baffe bakola. Kinsoibu Semakula ye obulwadde kasita bwajjanga bwa kookolo, buno obulwadde obwajjanga kookolo, ebwali kookolo bwajjanga bubuna, era nga bufaanagana kumpi na buno nga butta. Ye kyeyakola n'alagira abantu ne bawanika ku mikono n'okusaalira ennyo ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga balaajini omutonzi azza wa jalla obulwadde n'abujjawo. Ndajanira abakulembeze mulimo tugukole, tunyonyole abantu bazukukeko ekiro, tuloope embeera eno, tugiroope eri omutonzi azza wa jalla abeere nga obulwadde abutugirawo, kubanga buli muntu waali atuuse ku kisenge kiringa bwolaba Ayubu bwe yali, yatuuka ku kisenge n'abeera nga alaajanira omutonzi azza wa jalla, n'amuggyako ekyo, era n'amuddiza byonna, n'amuddiza abaana, n'amuddiza abakyala ne ssente. Yali musajja wakugaba kasente nga abantu batuukawo abawa kasente, zo byonna n'abimuddiza. Ayubu n'abeera nga ataddawo nga mulamu, obulamu obwa bulijjo, obulamu obw'embeera, obulamu bw'okubeera nti yali sigala n'addawo ng'asigadde, naye nga kyali ensonga yali yakubeera nti yategeera ani nannyini buyinza, n'ayambala ekyambalo ky'okutya omutonzi azza wa jalla, wa libaasu ttaqwa dhalika khair. Tugoberere ekyambalo ky'okutya omutonzi azza wa jalla kaseera kano kati lyeddagala, wa libaasu ttaqwa dhalika khair. Eddagala etulina gamba eddungi kati ku ssaawa zino, eddagala ly'okutya omutonzi azza wa jalla, tujja kusobola okubeera nga tusobola okutambula n'obulwadde buno, era tutambule. Bannakawempe awo mulimo twagutandikako ogw'okuzimba muzikiti, era akawunti weeri tugenda kugiteekawo awo ssaawa yonna ku muzikiti. Omuzikiti ogwo Kawempe Masjidi
shuaibu albirru wattakuwa obwekawempe. Tubaaniriza era tubasaba okubeera nti alina kyalina musenyu mayinja leeta oyiwewo akawunti ojja gisangawo ku kisenge awo ku ofiisi awo nga ntimbe n'amasimu gajja kubeerako okube obuuze yabaffe zezino ya akawunti entuufu ezimba omuzikiti ogwo tuguzimbe kubanga era byebimu walibaasu takuwa dhalika khair. Tukole ku mirimu egyetaagisa Allah gye yeetaaga kyekisinga okubeera nti kyekirungi gye tuli tujja kuwona oba okusinkana omutonzi azza wajalla era nga tuwonye oba okubeerawo muno mu nsi era nga tuwonye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.